Beyond the Newsroom, where untold story is revealed. The stupid person is Mao. Mao is very stupid. Yagama ati Museveni bwakuwa minister akuvuganga Wilibalo mutumulaba kati bamuvuga akusiba mugwa mutu engembuzi nakutwala buli jakola buli jayagala bakati omuntu ali madiokero bawe na singo kulaba ebinyi no mugamba minister gwe tulina webya amateeka mu bizibu bya Uganda byonna ye kyanonyeza monge kyasinira okubeera ekizibu ekyamaanyi ennyo gwe kulonda president nga tuyita abana abamaze emyaka n'emyaka babakwata mu kalulu ka 2015 16 obulu bwonna obubaddeyo abana bali lusira nakuno bwaka Nobati Mao ku bizibu byonna bannayuganda bye balimu okujja okuleeta ekiteeso nti America kati tulabye ekirungi eri bannayuganda kwe kubajjako right yaabwe eronda tugiwe General Museveni. It is a choice. Asazeewo obusazi nti mu bizibu bannayuganda bye tusobola okwogera kuteesako mu parliament ebisobola okujja bannayuganda mu bwavu bwe balimu nkugambe policy analysts and economists abeggwanga be bawoninze Uganda be bawoninze government ya Uganda through the parliament and the cabinet nti bannayuganda gye tulaba nzikiza njereere mu byenfuna buli lunaku noza buli enyonyi erinnya okufuluma Uganda etwala bannayuganda kuba kyeyo abo bali mufiire munsiza gwarabu naye nga tulina minisita omulamba w'ebyamateeka mu bizibu bya Uganda ye byalabye nti kino bwenkiwa bannayuganda bweti emitima gy'abannayuganda gibagite naye tulabye nnyo nti mu Uganda muno abantu tetunabeera bakalukalu to hold the people accountable to their words and beliefs. Tinamboze wayogeranga bwoti ate kati lwaki okola bwoti oli ekyokubiri alondebwa okubeera president ajja kuba ceremoniyo bakigambako wano mwami Lukwago kate yambu ekyokubiri taba na sayini fe president waffe wa NRA Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Beyond the Newsroom gwe mukutu gwagenda maaso n'okubeera nga otugoberera eyo nno yonna gy'osinzirira okubeera nga otulaba ekyokola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala. Nze Deni okubeera nga kutuusaako ensonga ez'enjawulo nga bwe ziba zigenze mu maaso n'okubeera nga zitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Nabasuubiza nti bwe tubeera nga otulaba ku seeti n'omukubu ono omanya bumanya nti ensonga ze tugenda okukwatako ate enkulu mu ggwanga lyattu Uganda. Nabadde ndi awo olunaku lw'ejjo nga ntunuulira muzeeyi Haj Nadduli ng'agamba nti yagamba musajja mukulu Jerusalem Sale agamba Museveni bw'aleeta mutabani wa jaba tukoze bubi nnyo kubanga ebyatulwanya niyo biba bizzeemu. So embozo yo yabadde mpanvu naye just mpitiddeyo ko buyitizi. Ensonga esinga okubeera nga ekwata ku bannayuganda ye president wa DP minister wa president Museveni Nobert Mao aba minister wa bannayuganda Uganda. Minister wa Uganda Nobert Mao ng'agamba nti bagenda kola ennongoosereza tuziyita ennongoosereza oba leeta teeko lino libateeka teba nnongoosereza naye nga niwe libateeka liba nnongoosereza mu ssemateeka kituufu okubeera nga batuggyako ffe eddembe lyaffe nga bannayuganda okulonda omukulembeze ekyalina otukulembera bo bagende mu maaso n'okubeera nga bamulondera mu palamenti n'ensonga endala. Mukulu nsanyusa okubeera nga nkulaba. Naye nzadde no nange okubanga bangi mu
obukadde 46 bw'abana Uganda y'omu kwabo golonzeemu obukadde bwonna bw'abana Uganda kubanga tuli wano okubaganya ku birowoozo si ffe basinga kubeera bakugu mu nsonga naye omukisa oguba gumpeereddwa ngwebaza olw'abangi bw'abana Uganda basebe ne banyabo mbalamusizzaako mwenna abalabi bonna bwe musinziira okulaba oluganda buno we lukoma mbatumidde mwenna tunatera otandika okukola show z'oluzungu oba meya yanaatuula ku pano obuzibu bwetulina mu Uganda tetulinamu national language ya kituufu ennimi nyingi tuli mu nnimi 52 mu Uganda ezimanyiddwa tulimu 52 mwezi 52 ndowooza gavumenti tenaba okujjako balina gye beekuutizza East African Community so kati tujja kujja ndowooza gye bujja bayinza okwadoptinga ne bagamba national language ebere Swahili tubeere nga tujja wano nga tugamba habari sibuli muzuri nga bye tutambuliramu naye nga tetunakyokka eyo buli omu waddembe okwogera olulimi lwasinga okutegeera n'okumanya so basebe babanyawo mwenna bwe mutulabira buli musinga okay oyo nno ye mukulu Shanix gwe nagenda maaso okubeera nga otulaba njagala okubeera nga nkusaba n'obwombeefu bw'ekika ekyawaggulu vidiyo eno esooka gyempereka like mwattu etambulire ddala etuukeneko oyo omulala ali eyo nga yandyetaaze okugiraba ate mu ngeri yemu gwatulabye omulundi gwo ogusooka sooka osubscribing nyiga ku kadaako okagye mu personalize okateeke mu all ofune notification ku mboozi zonna zetugenda mu maaso n'okubeera nga tukuteerayo ku mukutu guno mukulu Shanix Munnayuganda ali Mubende enabingola Munnayuganda ali Embarara Munnayuganda ali ekiboga oyo ali mu Arua ali mu bitundu byonna gyali nga ye buli kaseera bw'oyogera ekintu kulonda asuubira okubeera nga adduka misinde okulonda omukulembeze oyo agenda omukulembera ng'essaawa y'olwaleero Norbert Mao mu tteeka lyaleeta ng'ekimu ku kyo kwe kuggyako bannayuganda eddembe lyabwe okwerondera omukulembeze ffe nga bannayuganda ekintu etteeka linene litugattako kuba liriko bingi liriko okuzza term limits nti ebisanja okuzaawo ekkomo ku bisanja ate n'okulimitinga abakyala nti temusukka bisanja bibiri ne twebuuza lwaki ate abakyala bo mu bateekako n'akakwakkulizo ako so nze nga Munnayuganda ali Mubende nga mpulira buulizi tetugenda kuddamu kulonda president Shanix omugamba kyera njagala okuba ettooki mu nsonga eno wetujidde wano mbadde nakamala okwetooloola Uganda eno ndowooza ekitundu kya Uganda ekisinga obunene nabadde nakamala okukimalako wiiki nga 2 emabega eyo nabaddeko eyumba eyo neterego saidi eyo yeno byemulaba eno Kampala si byebiri eri byanjawulo eri walungi nnyo eri byanjawulo nze ngambye byanjawulo eri bayinza okuba ng'eno amasannyalaze gavaavaako ng'eri tegavaako nga abaana basoma bulungi nga feno service gye tukaabira nga yeetuuka bulungi okuva mu disitulikiti ya Nyamutooro okutuuka Arua ekkubo eryo okuva Nebi Madyokero okutuukira ddala Arua nga bw'olaba sa Apollo Kagwa Road bwe lityo bwe liri wangi ab'ebusaabala abali eno ebusaabala ekyenjawulo nti no kuliko korasi naye korasi alina biki bituli binnya bwebanga wetaaga ebifaananyi 2 eyo nabaddeyoko so kati omuntu ali eyo bw'awulira bino nga mutabani waabwe yabireeta gyenjagadde tudde simanyi oba bimuyamba ku bizibu byalina ewaka kuba kati omuntu ali Madyokero kuba awo wenasinga okulaba ebinya ebingi n'omugamba minisita gwe tulina w'ebyamateeka mu bizibu bya Uganda byonna ye kyanoonyezaamu ng'ekikyasinzira okubeera ekizibu ekyamaanyi ennyo kwe kulonda pulezidenti
nga tulina abaana abamaze emyaka n'emyaka babakwata mu kalulu ka 2015 16 obulu bwonna obubaddeyo abaana bali luzira naguno gwaka. Tulina minisita sitina state minister ate nga ava mu opposition nga mmanyi abaana basinga okubeera eyo opposition be basinga okubeera eyo. Ekyo kimu. Ekyokubiri nga tulina abaganda baffe basista baffe buli lunaku ndowooza buli ennyonyi erinnya okufuluma Uganda etwala bannayuganda kuba kyeyo abo bali mufiira eyo mu nsi z'Obuwarabu. Naye nga tulina minisita omulamba ow'ebyamateeka mu bizibu bya Uganda ye bye yalabye nti kino bwenkiwa bannayuganda bwe nti emitima gy'abannayuganda giba giteredde okulonda pulezidenti. Weewaawo kirina ebirungi bingi mu nsi endala nga si Uganda. Ekulaakulanyeemuko okusinga ku Uganda nga tulina democracy. Omanyi waliyo ebintu bibiri waliyo democracy alabibwako n'ayogerwako ne tubeera ne democracy ali mu mpapula asomebwako obusomi. Uganda tulina aliwo buli munnayuganda waali yanoonye democracy gwe tulina siwakwogerako bwe bagamba nti oli mukatuliki omulungi ennyo tebakubalira mu vaasi za Bible zomanyi ebikolwa byo bya mukatuliki. Omusiraamu omutuufu sirinya lyenina Amir ebikolwa byange biriflectinga obusiraamu. Bwe tuba twogera democracy wakwogerako ku TV na ku radio oba democracy alabibwa buli munnayuganda bwali. Ekiteeso kya mwami Ssenkagale wa DP mu nsi nga Uganda njagala nsooke nkulage ebirungi ebyandibaddemu. Ekisookera ddala tuba tugenda kendeeza ku nsaasanya y'essente z'omuwi w'omusolo mu kalulu tutya pulezidenti yeetooloola ne konvoyi ye eyo oba tuba tugisazeeko biba tebikyaliyo. Tuba tugenda kutaasa abaana bannayuganda bangi obutakubibwa miggo. Manya akalulu ke Uganda aka presidential election ebeera nga battlefield. Bakugambye toyita wano bw'oyitayo mbooko tetunaba kuyingira. Tubadde twakava mu nsasagge ekiira eya Bobi Wine gye buvuddeko bwe yabadde atambula mwalabye ebyabaddewo. So bwe banga basa ekiteeso ku advantage eriko tuba tugenda taasa obulamu bw'abantu obutagendera mwejo emivuyo surprisingly Uganda ekyo tekikola mu nsi gye tulimu. Ekiteeso kya mwami Nobert Mao kisobola okukola mu nsi endala okugeza South Africa balina enkola y'emu, India erina, Hungary erina, Italy erina, Pakistan erina, Bugirimani erina enkola y'emu mwami Nobert Mao gyaleeta ng'oggyeko bino ebirala bye yayongeddeko bino manyi bye yayongeddeko bye yayongeddeko abakyala ababaka abakyala babeera ebisanja nkomyewo ne term limits ebyo kiringa bw'osobola okufumba enva oguze ebijanjalo byo n'ogula buto n'ogula spices ebirungo naye nga bw'ofumba ebijanja lisobola okola enva nga totaddeemu ki naye olw'okwagala ebintu byo biwoome n'ogamba akanzaali mukampe owakatungulu galiki muleete kati bino byayongeddeko simanyi term limits kuzikomyawo ebyo birungo naye ng'eki main course eri ku president okulondebwa ababaka ba parliament. Nkugambye nti ne Germany abantu ba bulijjo ffe bannayuganda twabawe b'omusolo abasembayo eno wansi tetwerondera naye tulonda babaka kati ababaka ne beekolamu omulimu ne bavaamu ne balondani president anakiikirira Uganda. Advantage erimu ekyo ntino nga mwerondedde president imaze obitematema kati katutunuulire kino lwaki Uganda lwaki amawanga amalala galonda mu nkola eyo. One, democracy yaabwe eri waggulu bwe twogera ku democracy yanjawulo
ekyokubiri alondebwa okubeera president ajja kuba seremoniyo bakigambako wano mwami Lukwago kate eyambule mu biseera bya mukyala Jennifer Musisi yagamba road mayor wa Kampala ali seremoniyo kitegeeza wa mikolo seremoniyo oba wa mikolo kati awo mu nsi ziri president wa German president aba wa mikolo taba munabyabufuzi kati wano kyanjawulo aba munabyabufuzi ye president ekyokubiri taba na saidi fe president waffe wa NRM ayina kyekubira already ekitegeeza bwe baba balonda mu nnonda eno nti parliament yeronda president ajja talina kibiina kyonna talina kubeera nakakwata talina kubeerako oba ntino avudde mu lulyo olulangira oba olwabambejja kuba kati olwedde kasi obanga olina woovudde oba ojja kubeera naki jaba biased eyo sisimu ekola mu ngeri y'okwagala okugyayo ebyo sisimu yababaka okulonda president ebeera nga amasiga ga gavumenti gonna gali independent parliament ngeri independent akakiiko k'ebyokulonda nga tekongerako just linnya kubeera independent naye nga kali independent mubikola ake-Uganda kali mu bigambo ake-Uganda okwagala okukakasa bannayuganda nti no kali independent ne kateekako erinnya nga basobola okugamba nti no deno oli mu katuliki ne bakuteerako omudaala n'ogamba ndi mu katuliki katukatu mumpa omudaala obakakasa n'obanga meeya naye nga ebikolwa byo bye byandibadde biraga nti n'oyo mukatuliki awedde emirimu ajudde nga toyongeddeeko kirala kati n'akakiiko k'ebyokulonda kalina okuba independent nga si kwongerako linnya okuggyako ebikola ne tutunuulira nti executive erina okuba nga eri extremely independent enkola y'emirimu buli ekitambula judicial service commission oba judicial eri independent enkola eyekola naye bwe tubanga tukyali mu political space ya Uganda erimu bw'otompagira mbooko bw'ompagira weewo ye Uganda akulira akakiiko k'okulonda nze mulonda nze gwe bagenda olonda gwe simba ate gwasalawo mugenda mu mupiira naye ng'olwedde omumanyiriivu nze yamutaddeyo kati n'omusaala gwasalawo nze nsalawo lwakunyizizza n'omugoba gwasalawo okukola ki omugoba oba oli awo ye Uganda mwami Mao gyayagala okukyusa ekitasoboke okuggyako ntino bw'aleeta n'ateekayo kano keyaziziseeyo wansi biri byempise ntine ebirungo munva tosobola ategeera nti n'ebijanjalo birimu kawukumi ng'ebirungo by'otaddemu bikola ki bimala naye tuzze tulaba President Museveni nga bamuwa bills okuzisayininga n'asayiningako ebyo ebimugasa ye nga omuntu ebimu ku byo kwe kwali ekyababaka ba parliament okwagala okweyongezaayo okuva ku okubeera nga baweza ebisanja 7 emyaka 7 ova ku 5 n'okubeera nga bongezaayo emyaka okujjako ekkomo ku myaka President Museveni n'asayininga ekyekkomo ku myaka biri n'abagamba awo mujja bamugenze wala sigaleyo ku 5 jamu wali owuliddeko ku bumu ku butabo bwa mwami Museveni ke yawandiika nga gamba na statement eno ntino obuzibu bwa Africa are leaders who overstays in power bigambo bya mwami Museveni bw'obeera ewaka njagala oddeyo leero otunuulire mukyalawo gw'olina ewaka bw'aba asaavinga enva ezize ezitera okusembayo nyinimu gwasooka otunulangako mu sowaani yo n'olaba enva ze bakuwadde zenkana n'ez'omukyala niwe banga mutudde ku dining table ziriwo eziba ennyingi ziriwo ennyingi awo simanyi kikyotegeeza naye omu ku bo ziba nyingi kati mwami Museveni mwetiika ebintu bingi n'abalaga nti no bannayuganda abafaako nnyo
najjamu ekyo ekiri ku saidi ye ebisigadde nabibaddiza nga bw'ogula enva n'ozitwala ewaka nga nnyingi bwe ziti omukyala n'akulaga nti no talya nnyo n'ateekako akamere katono gofuna amaanyi agakola ki agalowooza nti munnange mukyala wange kati ye mwami Museveni ye Museveni ajjako kimu ekitono ebingi nabibaddiza musobole okufuna ebyokukola ebingi singa biiru eno eba eyiseemu egenda ku affecting etya bannayuganda no nze omu ku abo akkiriza ayagala eyitemu singa byonna nga bwabipackaginze biba biyitamu omanyi byonna tebijja kuyitamu eki kyekijja okuyitamu bamulondere mu parliament kulonda mu parliament mwami Museveni tekyasobola kugenda mu Bende agende Arua akadde ye wabula benga asumagira ayimiridde emyaka gimuwubidde ate nga atuukiriza kali the problem of Africa overstaying in power kaliko. So you want to mean President Museveni has become a problem to Ugandans because of overstaying in power? Nze naawe tuli Kampala okulidde mu Uganda diro ali owuliddeko ndino wasobola okubaawo okubumbuluka kwa kasasiro ne kutta abantu ne bw'okisoma mu bitabo tekiriyo naye mu kisanja kya mwami Museveni eky'emyaka 38 ekigenda mu myaka 4 kirabyeko kati omuntu w'ekiteezi bw'omugamba ekizibu ky'ekiteezi ajagamba ani mwami Museveni bw'obuuza amakubo wano nga teri muntu asobola kugamba nti amakubo g'e Uganda minisita Wamala Katumba Wamala yagavunanya buli omu ajagamba ani mwami Museveni enguzi eri mu Uganda teri ajagamba gundi buli omu asonga wani naye nabo bakaba kyekimu waliwo omu ku abo abali mu ministry y'ebyenguudo n'angamba mwana gwe sente tuziraba ku mpapula naye kituufu si ze batuwa ezijja ewamwe mawulire endala naffe ze tufuna Uganda no kakati awo weeri nkugambye Uganda eno obuzibu bwe twasinga okusisinkana bwali bumu okumakinga Uganda n'ebeera Museveni Uganda yafuuka Museveni tekyali Uganda nkugambye nti no buli kimu ekibaawo e Uganda teri asobola kunenya nkugambye nkwadde kyakulabirako ekyekiteezi kituufu ekyo eno site eri responsible executive director ne mayor naye teri yanenyako ku toyina olaba nti no mayor ne tiimu yo mwetiika omusalaba mwami Museveni ne tufuula Uganda Museveni lizimu obusambaatuko obukuubagano neyalwanye Museveni ne opposition naye avunaana Museveni ali mu opposition agamba emiliyoni z'ebitano zagenda Wampuga naye agamba Museveni ekibiina balinamu okuyomba okuli intano teri ajja kukkiriza ntino kuno kwaffe kwa munda mwami Museveni ayingidde mu kutabangula ki ekibiina kyaffe kati bwe tutuuka ku level making buli kimu Musevenizimu bwe tutuukira wano we tuli kati mwami Mao kyali mu kukola lwakuba ye luno lwafuuka luyimba bw'owulira nga hit ekintu omanyi mmwe abali mu entertainment oluyimba bwe luba nga luli buli wamu mu luyita hit n'omuyimbi oyo afuuka wa bbeeyi ennyo kati mwami Museveni ye hit buli omu anoonya engeri mwami Museveni gy'amurecognizingamu Nobert Mao abadde senkagale wa DP nga y'omu ayagala osigukula mwami Museveni mu ntebe bwe baamala okumuza eno ne bagamba owaaye amunywereza kankozesa akewaffe ndya nabo naye n'ayingira kati ku ssaawa y'olwaleero alina okuprovinga mwami Museveni the appointing authority nti no nange nina kyensobodde okukola mu myaka ekyo kimu ekyokubiri bwebanga olina ekibiina kye tuyita Democratic Party nga kiri mu dying state nga ne ku babaka bekirina tekyali mubaka ayimiridde gw'ogamba nti yono n'okukyogerako bwogezi n'ogamba nti no waliyo ekibiina kya DP n'abalimu tebagala nakyogerako buli omu kati alwana kimu tegenda fuuka UPC kati olese UPC
UPC ye jajja wao naye kati naye teri mutamwogerako kati ne DP bwetyo bwekoze eki kati onoonyayo kiki ekinakuuza engulu lwakuba kati tosobola kwogera ku Nobert Mao n'otayogera ku DP olengera okuzuukusa omulambo agenze mulimbo nojjayo kati tuli Mao yaleese hit eyogerwako Bobi Wine abadde agenze nnyo ku fame buli wamu Bobi Wine buli omu Bobi kati ku ssaawa ento tujja kwogera ku Bobi Wine kino kikolera Nobert Mao stake yo kulinnya kati ne NRM tetugenda kwogerako ku myaka ekinane egya president kwogera ku kino yetogera ku Nobert Mao kwegambe tekyali neno lizze naye nga liyamba nnyo Mwami Museveni nga terinatuuka kuyamba Mwami Museveni ow'ekibiina njagadde ntunuulire saidi ya Nobert Mao ye ali ku saidi esobola okutula ne Mwami Museveni agamba omanyi bannayuganda bonna bakkiriza manyi ebintu bya Uganda bitandika bwe bityo ogenda kuddamu okwebaka okuzuukuka nga baliyisizza togikwatako era bwetyo bwe yali bajja okwebuuza ku bantu naye nga olwedde kyayisa naye ndaba omubaka wange Nankabirwa ng'agamba ab'ekiboga bakkiriza naye nga saalabako we yayimirira kati bijja bwe bityo nakino Mwami Mao akitadde mu mawulire tukitegedde ebiddirira nze naawe tetugenda agenda ntino tukube referendum ojawulira ntino batute biyo kati kiri eri ababaka bewalonda abalya ku ngege kwe ku kaseera ak'okujjukira Tamale emirundi eyalya ku ngege ajja kuyimira mugambe nedda Mwami Mao zino mbozi zonyumya ne Mwami Museveni nga muli mu Kachaye Entebbe bannayuganda balekere eddembe lyabwe bwe banga basobola okulonda omubaka wa parliament baleke beerondye ne president waabwe gwe basuubira nti asobola bajja mu bizibu byabwe naye bw'obanga oyagala etteeka lino liyite nga Mwami Mao bw'ayagala katuproposinge bino 1 ye constitution minister ow'ebyamateeka atugende asooka baddemu mu ssemateeka mutaganjule batuyambe bateme district tufune ababaka betutegeera amangu 122 bangu okutegeera nomanya oyo gundi oli gundi naye ebina niwe bakubuze 10 lutalo basooke basale cabinet y'aba minister kumpi yagala kwenkana ababaka bayindi kati basooke batusalira agambe nti Uganda okusinziira ku bantu obukadde 46 betulina katufune ababaka baffe 126 oba ababaka 120 district ze tulina eziri eyo omubungi bwazo tuziteme tuziddemu tuzigatte kuba buli lwokola bokulyetingawo administrative units ne costs kati twagala kudda mu kino ekya Mwami Mao kyeyaleese nze njagala kuleeta context mwekifiitingiramu bwenkendeeza ababaka ba parliament abatono bano nja kubategeera mangu bwenkendeeza administrative units tunoonya ku saving ye ango Mao mwatambulira ntino sente z'omuwi omusolo zitambula nnyo mu biseera bya kalulu tukendeeze nze njagala tusale ababaka ba parliament tusigaze batono administrative units tuzikendeeze kati tugende mwene enkola sector based representative inga mwaba mawulire abali eno mufune bode yammwe ebaregulatinga mwerondemu omubaka ogwo agende mu parliament kitegeeza bwe banga baleeta ebisongezo ebyamateeka ebikwatagana ku byamawulire abitegere tugende mu basuubuzi baffe nga si basuubuzi ba politician okujjako omusuubuzi ali mu busuubuzi amanyi ebizibu bye bayitamu tumulonde agende mu parliament ngende mu balimi nfuneyo muleeti ajje mu parliament kikyenoonya buli sekita kati awo tugenze bwe tutuuka ku floor ya parliament tugenda kubeera n'ababaka ba parliament 1 nga endowooza yaabwe eri top notch bw'olengera omubaka weeno njamuwange ekyokulabirako sewungu musomesa professional kasita oleeta ekintu ekiggwa mu professional ajja kuyiwawo mubiri ng'enjogera yammwe bweri kati naffe katufune abagwamu koowe lyaffe mu kiti kyaffe tuleme okugenda mu kino ani agirina
kati parliament gye tulina kwegamba singa bakola ennongoosereza mu bino tuyinza n'okulaba ng'enguzi ekendedde mu ggwanga Uganda. Buli lw'olinoonya engeri gy'ogobamu ebintu waliwo twaliwa ne ŋŋamba nti no bwemba njagala solvinga ebizibu bya Uganda nina okuntandikira ddala wansi. Omwana eyalwadde ndowooza mukutera nnyo okozesa edda abaana abalwananga polio tebakyalwana katukozesa owakwashyako okonziba si ekwashyako okujjanjaba kwashyako si kugula ddaayi kuteeka mu mutwe kuba kujjanjaba kirwadde noonya ekirwadde endyambi biki omwana byateekeddwa okulya bimuwe enviri zijja kuba lwaki tetusiibulira wano agenda mu maaso n'okubeera ng'otulaba ku Beyond the Newsroom bweyagala olanga naffe tukwireko okusimu zaffe wezirawo wansi ensonga ate tugende mu maaso n'okubeera nga tuzitambuza butereevu. Omukulu Shanix tusiibule bannayuganda. Bannayuganda kyenjagala obbasaba buli omu atandika okukwata endabirwamu akube mubaka we. Saawa eno tuli mu electioneering abeegwanyiza ebifo bingi naye mubajja tetutera babuuza manifesto kale togimubuuza naye akubuulire biki byagenda okukola nga ojjeeko kino ekyokugamba gundi takoze lwakuba takoze si nsonga gogenda tukolera kiki ekibuuzo kyolina okubuuza bw'anaatwala eddakiika eziwera 5 nga talina nsonga naye just kusonga mu mugundi nagundi oyo mugambe komaawo akasemberayo ddala ekibabeezaawo manyi kiba kimu. Njasaba bannayuganda beeyongera okulayikinga n'okwongerayo emboozi yammwe omanyi buli we muvaayo n'ebintu ebifaanana bwe biti mututaasa Uganda abantu okumanya biki gwe mukisa gwokka gwe tufuna tuyinza okuba nga tetuli sayidi eri oba oli awo nammwe ne mukola gu TV gagadde ne tujjanga emboozi ne tuginyumiza. Kale tweyanziza nnyo ate tweyanzeege akadde kotufiisirizaawo olunaku olwaleero omukulu Shanix ambadde ne Frank MC Meya ku kamera okubeera nga ensonga nno tuzikutuusaako butereevu nnyo nnyini ddala. Nze Deni owa Beyond the Newsroom tugamba nti no professionalism ye motherboard yaffe oba kyekituwanirira okugenda mu maaso n'okubeera nga tukola ensonga nga zino. Amazima obwerufu kwoteeka n'okubeera abekkaanya ennyo zezimu ku nsonga ze tutambulirako ate ku mukutu guno okubeera nga tukutuusaako ensonga ez'enjawulo. Lwaki sibata tusinkane mu mbeeri zaffe ezitako mbagaliza byenjagaliza. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.